Anko. Aha, bo. Festival! Yeah, more fire! Nalo! Ayabas! Onde via Banange! Festival!
space, creating a space, creating a space, creating a space, creating a space. Nimbashaba Mujemu Hajiri Nanuk Eddie Kenzo, number 1 in Africa, East Africa, and everywhere. Now we're saying thank you so much. Era mumbera yemweyo baganda bange Kenzo kino takikoze yekka oba big talent management wabula atambudde eri bannayuganda mbaliriza mwenna Eddie Kenzo oye namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 Eddie Kenzo tutegese ebintu ebyenjawulo ebitali bya Eddie Kenzo lwaki muwadde namba ezo okutandikira Ibanda yali Masika Entertainment etujje Masaka Masika Entertainment Mitiana Mubende yonna omukulu n'agambye omutwalo kye kyali kitusaze era twaba tukaaba so baganda bange mwenna abandaba kula Eddie Kenzo kula Masika Entertainment bandange mwebale kutusaamu bwesige tuyise mu kibuga Kampala ekibuga tukisanyalaza kyakabi kakati abantu babadde nga babuuza mukama waffe Eddie Kenzo nange mbadde nga mbalaba nti lwaki tokozeseza kumanya ag'amaanyi semanya abategesa abaliwo mu Kampala ab'amaanyi tubawo ekitiibwa naye tusooka okwebaza big talent olw'okuba Masika Entertainment omukisa naffe okutegekako ekkololo olugalo nga Eddie Kenzo tweyanziza nnyo tweyanzege tusuubira omukono omulungi muganda waffe DJ Jacobo webale nnyo mulimu gwokola tuba tugulaba kuba mwonna Ibranze mbadde mulaba bulabi naye nga musajja oyo mulaba suuti nagigeraga nieno ne Japaani nga byesinga omulabako so nsanyuse nnyo bannamawulire mwenna baganda baffe abaatugoberera ku ttiimu ez'enjawulo batandikira Masaka bano bendaba twali nabo Embalala twali nabo Ibanda twali nabo Mitiana twali nabo Fort Portal bata abo Fort Jacobo eyondooza titutenda so bannange tweyanzege tubasuubira okujja mu mungi sofa tumanyi nti Masaka wokka ng'omukulu gy'azaalibwa saawa eno tuyina emmotoka 15 ezijjudde ng'omukulu gy'azaalibwa era okuwera saawa 3 ez'okumakya Kolola agenda kuba atandise okukulunga bannange tweyanzege yenze saawa mu Masiko owa Masika Entertainment omukolo gwa nnaku 2 lwaki gutandika ku makya paka ku makya muziki n'okuzimba ate nga ne meya wabunama division olunaku lwa Saturday tugacelebratinga omusajja yaviiranga ku scratch ya industry ya Uganda nebaza bannayuganda yonna gye tutambulidde mu Road to Eddie Kenzo Festival yonna gye tutambulidde temutudisappointinze mutwaze ekintu ekitiibwa love big up on yourself mukisimaniri mu Uganda olunaku lwa Saturday lwetwesunze ffenna yonna gye tutambulidde mu Road to Eddie Kenzo tufuna abayimbi bangi abeebyalo gye tubadde nga Hoima ajja kubaayo abayimbi abagenda okuvaayo
Fort Portal wali abayimba bagenda okuvaayo, Kasese wali abayimba abagenda okuvaayo, Kagadi, Emitiana yonna gye tukoze Road to Education Festival wali abayimba bagenda okuvaayo. Nsaba abayimbi tukume discipline olunaku lwa Saturday, nzagala okubeera backstage. Munamawulire yenna nga bagala tag nze ne Ibula ffe tukiriko tujja kikwasaganya. Abayimbi ba upcoming time mweru gye mugenda okuyimbira n'abayimbi bonna gye tuvudde nga tutambula namwe mujja kera maca muyimbe eyange bitono mbagaza okubeera bulungi. Twese bonna wamu okuwagira omuntu waabwe ekintu ekyo kinzizizaamu amaanyi mangi.